Omugga Nyamwamba gusangibwa mu bugwanjuba bw'eggwanga Uganda era nga guno guliikirizibwa amazzi agava mu nsozi za Rwenzori. Amazzi gano gava mu nsozi ne geekuŋŋaanya ne gafuna omukutu gumu ne gukola omugga Nyamwamba. Olwo nno ne galyoka gakulukuta ne gayiwa mu nnyanja emanyiddwa nga George. Omugga guno ogwa Nyamwamba gwamanyika nnyo olw'okuyambira ddala abalimi okufukirira ebirime byabwe mu nkola emanyiddwa nga irrigation, era nga wano ettundutundu lya Mubuku lyakozesa nnyo amazzi gano okufukirira ebirime omwali n'omuceere. Amazzi gano gakozesebwa ku bintu bingi omuli okugakozesa awaka wamu n'okuyambako obulimi okubeera nga butumbuka, ekintu ekyayamba kukulaakulanya ebyenfuna by'abantu abalinaanye omugga guno. Wabula olw'enkyukakyuka y'obudde kiyite climatic changes, enkolagana y'abantu n'omugga guno yandifuuyibwa mu ng'ombe. Olw'okubanga okuva edda n'edda abantu b'e Kaseese bakolera nnyo mu bulimi era nga baagala nnyo omugga guno okubeera nga gubayamba ku birime byabwe. Omugga guno buli lwe gubimba gubafuukira ekyambika era ng'ekibamba kino eky'amataba kireka ebintu bingi nga byonooneddwa omuli amayumba ssaako n'ennimiro zaabwe, so nga n'abangi bafiirwa obulamu bwabwe. Okunoonyereza kulaga nti omugga Nyamwamba okuviira ddala mu mwaka gwa 1966 omugga guno gubimba emirundi 3 ku 4 mu mwaka, era ng'emyaka egikyasinze okuba obubi ne gubimba ne gwonoonera ddala ebintu omwaka gwa 2013 n'omwaka gwa 2020, kubanga omugga guno gwatta abantu, gwayonoona ebintu bingi n'abantu abasoba mu mutwalo mulamba ne bafuuka babundabunda. Kinajjukirwa nti mu Mmeyi wa 2021 omugga guno gwawaguza ne gwonoona eddwaliro ly'ekirembe erimanyiddwa nga Kirembe Mines Hospital, ate nga lino lyali liyamba nnyo abantu b'omu bbendobende eryo ssaako n'ebitundu ebyetoolodde wano mu ggwanga Uganda okuviira ddala mu mwaka gwa 1951 lwe lyabangibwawo. Eddwaliro lino lyayonoonebwa amataba oluvannyuma lw'omugga Nyamwamba okubimba ne gwanjaalira olubalama. Amataba gano agaayanjaala ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa Maayo omwaka 2020 gwayonoona byansusse eddwaliro lino naddala waadi abakyala mwe baali bazaalira, eggwanika ssaako n'etterekero ly'eddagala eryali libalirirwamu obuwumbi bw'ensimbi 2.5. Omugga Nyamwamba gutera nnyo okuwaguza wakati w'omwezi ogwa Maayi n'ogwa Julayi, era ng'okuviira ddala mu mwaka gwa 2013 gwawaguza mu Maayi wa 2013, Maayi wa 2014, Julayi wa 2015 ne Maayi wa 2020, so nga ate ku mulundi guno era guzzeemu okuwaguza mu Juuni wa 2023, nga mu Maayi wa 2020 gwayonoonera ddala eddwaliro erya Kirembe. Olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa Juuni omwaka 2023 omugga guno gwazzeemu okuwaguza, ekintu ekyaleetedde abatuuze okubeera nga beeraliikirira. Wakati mu mbeera eno amasomero agawerera ddala 5 gaggaddwa okumala kaseera, abaana ne basindikibwa baddeyo ewaka okusobola okwetegula ekibabwe ekiyinza okuddirira. Amasomero gano kwabaddeko erya Mountain Rwenzori Girls, Bulembya Primary School, Katiri Primary School, Road Barrier Primary School, ssaako ne Kyanzuki Primary School, era nga gano gonna gasangibwa mu kiwonvu ky'omugga Nyamwamba okusinziira ku Kigutti Hazafari, ono nga mutuuze mu kitundu ekimanyiddwa nga Base Camp Lower yennyamidde olwa gavumenti okulindanga abantu okufa, bweto n'ekwata obukadde 5 ng'ekubagiza abafiiriddwa abantu baabwe mu kifo ky'okunoga eddagala ng'ekizimba tekinnalisamba, anti okugema kusinga okuwonya. Abantu bwe bamala kufuna ebizibu, omuntu bw'aba afudde mu mataba ng'ago bamusasula miliyoni 5. Effe tugamba nti nno ezo miliyoni 5 bazikozese kuteeka mu grade amazzi amafuta. Olaba nti nno n'abatuuze baayewa ne bagamba leka basonde sente, n'abakulembeze ne bagamba nti abatuuze tebalina na chance. Lwaki basonda sente ne bawa gavumenti ate gavumenti ng'erina sente? Naye tulaba gavumenti eruddewo okutukola kye twagala. Omugga Nyamwamba bulijjo guwaguza ng'enkuba emaze kutonnya ate ey'amaanyi, wabula olunaku lw'eggulo olutambi lwakyusizza enzingulula kubanga tebaalabye yadde kakuba n'akamu, naye baalabiddawo nga gubimba amazzi nga ganjaala, ekintu ekyaleeseewo ebibuuzo ebingi. Ku luno enkuba teyatonye, ffeno enkuba tetwagirabye, wabula twalabye eki? Omugga Nyamwamba nga gujjudde. Kati tufunye kweraliikirira nnyo, twebuuza nti nno ffe Kaseese twakola ki?
abantu abamu batandise okuwanuuza nti oba oliawo omusinga wa Rwenzururu Charles Wesley Mumbere okubeera nga tannakkirizibwa kuddamu kugenda mu bwakabaka bwe nakyo kireese obuzibu bajjajja bayinza okuba nga banyiivu. Tusaba nti no gavumenti ekkirize engeri emisango gy'omusinga gyaggwa ajje Kaseese ayogereko n'ebyobuwangwa eby'olusozi lw'e Kaseese Nyamwamba esooke ekole ki ewummule oba si kyekyo ffe bitulemye tubirekedde abantu aba Katonda ne Sitaani batuule wansi bakole miitingi batugirire ekisaffe bantu ba Rwenzori. Disitulikiti y'e Kaseese etudde ku bwagagavu bw'ettaka bwa square miles 3389 bwe kityo ng'abantu abasinga okuwangalira mu bitundu bino balimi. Disitulikiti eno erina sizoni 2 nnamba ez'enkuba era nga wano embeera y'obudde bwe yali tennaba kukyukakyuka nnyo. Sizoni esooka yasuubirwanga mu mwezi ogwa Maaci, Apuli ne Maayi ate ey'okubiri ng'esuubirwa mu Septemba, Okitoba, Novemba ssaako Desemba nga bwe nakugambye nti disitulikiti eno etambulira nnyo ku bulimi era nga bano balima ppamba, emmwanyi, kasooli ssaako n'amatooke, omuceere, okulunda ssaako n'obuvubi nga n'ebimu ku birime bye basinga okukozesa awaka mulimu ebijanjaalo, amatooke ne muwogo. Naye ensi bw'egenze ekula bano baatandika okulima vanira ssaako ne kooko. Bw'otuuka mu by'obuvubi bano balina emyalo egiwerera ddala 6 era nga mu mwaka bwe baba bakuŋŋaanyiza bulungi bakuŋŋaanyiza ddala ttani z'ebyennyanja eziwerera ddala 540 ate ng'ebidiba eby'okuvubamu biwerera ddala 300,000. Bino nga buli mwaka bikola ttani z'ebyennyanja eziwerera ddala 2. Emirundi mingi buli omugga guno gwa Nyamwamba lwe gujjula abantu balabulwa okwamuka ebitundu bino okusobola okutaasa obulamu, naye mwana wattu abamu ne beefuula bannampulira zzibi nga tebaagala kuvaawo mbu bajja kubba ettaka lyabwe era gye biggweera nga bafudde. Kale wano ab'ebyokwerinda olumu batuuka n'okugjayo ow'embuya bamu bayiseeko basobole okuvaawo ku mpaka bataase obulamu bwabwe anti nga beefudde embuzi ewalira nga bagitwala ku ttale. Wano abasobola bakwatamu ebyanguwa ne bafubutuka emisinde okugenda okweyuna ebitundu ebirala gye gutannatuuka. We twogerera ekitundu ky'e Kaseese kibadde kyakafuna enjega ey'abayeekera ba ADF okulumba essomero lya Lubiriha Secondary School ne batta abaana abawerera ddala 37. Kale nga n'omugga bwe gutandika okuwaguza mu ngeri eno eya kifamukoko kireetera abatuuze emitima okwewanika. Kabuye Israel, BTM TV Community Report.